Unity Platform mwe muba mujjano maaso DP yajja okusemba kuba yenannyini muntu nsaba ababaka ba National Unity Platform mwenna abakyaddeko wano mujje wano buli omu yeyanjule aweebwe eddakiika emu asiibule Kato. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanza nnyo ssebo Honorable Nsereko, ssebo President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, baministers abaliwo, ssebo minisita okuva e Mengo, bakungubazi bannange mwenna kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuviibwako Honorable Kato Lubwama. Nakola ne Honorable Kato Lubwama mu Parliament ewedde nga taata wange yewaswa ng'era ngamba oli gwe kawala kange olina okubeera mu Parliament paka lw'olifa kuba ffe abalongo tuyinaako enkizo era ssebo taata wumula mirembe. Ekyokubiri bwe twali tugenda mu kalulu kano akaakaggwa Kato Lubwama yaŋŋamba ebigambo bino nti akalulu ke tugendamu kabannakatemba ate kabavubuka. Nze ne bwe sidda mu Palamenti naye Veronica olina okudda mu Palamenti okiikirira ab'ebukomansimbi akwesimbyeko mu yaaye naye tugenda kuleeta abayaaye okuva e Lubaga bajje bakole fuja ebukomansimbi paka boonodda mu Palamenti. Era bwe nayitamu Kato ye omu ku bantu abasooka okunjeyizaayeza wadde ye yali takomyewo naye yanjezaayeza. Tugenda kusuba nnyo wumula mirembe Allah akusonyiwe ebyakusobako. People power, our power, NUP, everywhere, dra, sha. Elinya Nabagabe Kayule Flavia, Ombako Mchalo wa District ye Kasanda, ate chairperson wa National Unity Platform Women League. Kato Lubwama, mukwano gwaffe, wumula mirembe. The people power. Our power, NUP, everywhere. Muzukulu wa Namwama Tereza Namboze, nababuzizzaako dda ate mwongera akalulu n'engalo okwaniza pulezidenti waffe, pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu. Kato Lubwama wumula mirembe. People power. Our power. Sebo President waffe tusanyuse nnyo okubeera wano naawe bakubagizi bannange bakungubazi bannange kyengezaako katono nnyo okubagamba nti omugenzi Kato Lubwama abadde ayagala nnyo baffe Ssaabasajja Kabaka. Mujjukira nga agamba nti abuuza omusajja atunda ka rediyo, omusajja rediyo eyo ogitunda sente mmeka? Nti emitwalo 3. Nti lwaki? Nti erimu station zonna zoyagala. Nti lwaki tonsalirako n'oyolekamu CBS yokka gye njagala? Kitalo nnyo Kato Lubwama, kitalo ddala. Omukama mumuze mirembe. Yenze Dr. Nduwala na Christine Bukomansimbi North. People power. People power. Our power. Nze Ndabukera Hanifa, woman MP Mukono District. Nsaba Mukama Katonda awe Kato ekiwumulo eky'emirembe. People power, our power. Nze bampita Lutaya Geoffrey omubaka wa Kakuuto nga pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu. Nze no Honorable Kato njamwogerako ng'omuntu eyatuyamba okuva mu music ow'okubira ku CD n'atutendeka ne tudda mu bandi music. Nsaba omwoyo gwe Mukama mumuze mirembe awangale ayi Ssaabasajja Kabaka. People power, our power. Bana ikulwa Kato nga munnalubaga kubanze kawali Ababaka mba Lubaga mukkirize tuyimba akayimba kano kuba nze nkatwala nti kakulu nnyo. Bwe ntunuulira abantu ab'enjawulo abazze wano okuziika muganda waffe Kato Lubwama tuba tulina okukayimba ate naddala eri baganda baffe aba art
mukatwale nga kakulu nnyo. Tuyina ebbanja ffenna lya kwagalana, kye kirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana ffenna kye kitugatta, kye kiraga nti Katonda yakola mu ffe. Ngamaliriza, abantu bali babiri mu nsi wano mu Uganda abandaga nti bisoboka, nange neva mu geto z'ekawala n'epuko omubaka Parliament. Eyasooka yali Kato Lubwama, owakubiri ye President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kato mula mirembe. People power, our power. Simbwa Fred Kagwa omubaka akiikirira Nakifuma County wa kibiina kya National Unity Platform. President wange ye Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Kato wumula mirembe. People power, our power. Erinnya Katabazi Francis Katongole, nga nze nkiikirira abantu b'e Kalungu East. Kitalo nnyo okuvibwako omulongo Kato, naye abakulembera Katemba n'abayimbi mbasaba mwewala okubanga emiyini mu mbazzi, kubanga emiyini giba gya muti ne bagikozesa okutema emiti emirala. N'ekirala bakulembeze bannange naddala mu Parliament tulwane nnyo nga tuyisaawo etteeka erya copyright, abantu baffe abakatemba basobole okufuna mu bye bakola. Kato wummula mirembe. People power, our power. Amanya Nsanja Patrick nkiikirira Ntenjeru South okuva e Bugerere. Kitalo nnyo kitalo ddala omukama omwoyo gw'omugenzi agunye. People power, our power. Nze Lukyams David Kalwanga ndi mubaka Parliament w'e Busujju. Kitalo nnyo ekya Kato Lubwama. People power, our power. Omukama mulungi, ekiseera kyonna tumuwengaleza amaanyi. Erinnya Namugagoreti, nze mubaka wa Mayogola County, era Shadow Minister wa Science, Innovation ne Technology mu government ya Kyagulanyi. Kato wummula mirembe. People power, our power. Nze Nakimuli Helen omubaka omukyala wa district ye Kalangala mu bizinga by'Essese. Abasese banyolwa wamu nammwe era bantumye nti kitalo ddala muzira fumbe. Kato Lubwama wummula mirembe. People power, our power. Nze Serubula Stephen Kinalwa musomesa, member of Parliament wa Lugazi Municipality ku tiketi ya National Unity Platform. Ekibiina kikolera President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakunja abakungu bagidde wamu nammwe wummula mirembe. Kato Lubwama mwebale. People power. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Jeno Bigirwa Moses, nga mbadde mukwano gwa Honorable Kato Lubwama okuva e Kamuli Municipality. Njagala okutuusa obubaka obw'okusaasira famire ye namwandu n'abaana naffe balwanyi banne ababadde naye mu lutalo. Nga maliriza n'akagambo kamu, Kato afudde yanyiigiramu naye yamala n'ansonyiwa kuba nali musiza bwe yagala okuyingira Parliament namuwa akakodyo akapenetratinga ground. Namukubisa tiya gas eyali amusiza enateete. Kato n'angamba Bigirwa tomanyi nti obulamu bwange butono, osobola otya mu ambush efaanagana bweti. Ne mugamba ogenze mu Parliament ogenda kweyagala emyaka 5 zenyinza n'obutabeerayo. Kato bw'atyo n'agenda mu Parliament yasanga ba Honorable Nsereko ebirala history ali mulamula nga bw'amaze ku nsi. Mungu amuwe ekyumula eky'emirembe. People power, mikwano kitalo nnyo kitalo ddala. Erinnya nze Bet Naluyima, omukiise omukyala owa Kiso District, ate nze Shadow Minister wa Local Government. Abakulembeze bannange bwe bali wano mu nsonga za local government. Nabategeeza dda nti nze nabadde mwanyinaze kubanga obukojja bwa mpindi era oluganda we lujjira. N'olwekyo ebigambo bye tulina byaweddeyo tubyogedde nga biwera. Bibeere essomo nti enkya bw'ofa
oleka tukaaba oba tugamba tukuwonje. Mikwano tetulina bingi byetwongerako, naye naffe tuli boolo ne twambala engule. Mwanyinaze Kato wumola mirembe. Sebo bakungubazi bannaffe mwenna abali wano abaami n'abakyala, nze Sekitoleko Robert olw'ekisa kya Katonda, nze memba palamenti we bamunaanika. Kato Lubwama wumola mirembe, naffe ffenna lyekkuba okuleka Katonda omwana gw'ayagala ennyo, buli kimu bwe kijja gwe kireka tetumanyi lwaki, era ne COVID yayinza omuwona. Weebale nnyo, weebalire ddala Segirinya. People power, our power. Kyagulanyi oye! President Kyagulanyi oye! Bakungubazi bannange, nsanyuse nnyo okubasanga. Amannya nze Segirinya Muhammad, mbaka wa Parliament wa kitundu kya Kawempe North. Nsooka okubeebaza bannange mwenna bakungubazi okunsabira okuva mu kkomera. Era munzikirize neebaze Lord Mayor Erias Lukwago ne Council Medard Sseggona abali wano nti baakola omulimu gw'amaanyi nnyo okutugiza mu kkomera ne Buganda Ngala ne Ssewanyana. Twali tugenye naye abasajja ne balwana ne pulezidenti waffe ne bammemba bannaffe ne tufuluma akaduukulu. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyenjagala okubategeeza baganda bange, tusaaliddwa nnyo omusajja gwe bayita Kato Lubwama. Kato Lubwama ye musajja abadde alwanirira obwenkanya. Kato Lubwama